kicho olifatuwera bito. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Sumba nali nina ennyumba gye mpangisa nga landiroodi amanja ssente zaali emitwalo 24 naye nga sisobola ssente ezo saasobola zisasula nenva mu nnyumba neŋŋenda neefuna ennyumba yali ya mitwalo 12 naye landiroodi yajja luli ne mugamba ssebo ssente zemmanja nnyingi zensasula ennyumba saba onsalireko ku nnyumba. Musumba landiroodi yazza olwokusatu ne mugamba nyina emitwalo 8 naye Musumba landiroodi yakkiriza okusasula ennyumba emitwalo 8 ekyo kyebaliza Mukama ne mugamba ezo ze nja okusobola. Olina omusajja? Musumba obujulizi bwange obulala. Wait. Olina omusajja? Do you have someone? Musumba nsiina musajja naye era olwokusatu nali ndi awo nalina boyfriend. Nkuwulira. Musumba siina simu yange baagibba. Otyo? Naye nali ndi manju nga ndi mukwoza ono mutabani wange atera okuntambulako. Nenzira emiryango munoonye. Nagenda okulaba n'olulenzi lweyisa. Luli lweyisa? Musumba wangi yasooka n'atambula n'ayitawo n'agenda gye yali alaga. N'ansekerera ne mugamba waayi wabaaki? Ne ŋŋawa Mukama waleeta omwami ono naye ekyamuleeta nsaba kimuzze. Musumba nali ndi emmanju nga njoza nga mpulira omwana ono ampita. Otyo? Maama bakuyita nga mubuuza ani ampita. Nze nali nategedde nti ateekwa okudda. Wano nga weewunuguusa nnyini. Otyo? Nga ŋŋamba owaaye jangu nsiba nviiri. Nga ŋŋamba jangu gwe wasiba enviiri zoonoonese oziddaabirize. Nga ŋŋamba nga mpulira eddoboozi lya musajja. Nga ŋŋamba gwe jangu nali siina ssente. Ye yakuyita? Ngali mu nnyumba ali luddawa? Alingidde mu nnyumba ng'eno ali mu kuyita jangu gwe wasiba enviiri zoonoonese. Yakozesa ddoboozi lya kikazi. Wangi Musumba? Eddoboozi yakozesa lya kikazi? Yayitira mu lirye. Nere mugamba nga mpulira eddoboozi lya musajja. Koye nti jangu si lya musajja lya mukazi. Nali siina ssente ku olwo Musumba nga nyina 2,000 nga nfumba kawunga kange na mukene wange bakyamulya. Nali nfumbye nga ndi kugoya kawunga. Ng'ogoya n'okavaako. Naye pasito omusajja oli yajjanga ewange. Kati sooka omalirize wano bwe wayingira ng'ogenza okutereeza enviiri. Pastor wangi omusajja oli yajjanga ewange nga tampayadde ennusu 10 n'ekimu naye kwolwo yajja agamba enjala ennuma mulyawo emmere. Otyo? Ye gwe walidde dda? Otyo? Konze sinnalya. Naye ng'oyinza omugamba nti walidde? Nali sinnalya kuba nali ngoya kawunga. Musumba wangi kwolwo omusajja yangulira emmere. Mmere? Twagiryawo nga tulya emmere. Akawunga ate? Nakalekayo eri. Wakalekayo eri? Simulambos! Open up. Otyo? Musumba akawunga saakaleeta. Tewakaleeta? Nange nendya ku ttooke n'ennyama. Naawe n'olya ku ttooke n'ennyama? Togamba olukyalo lwe lwali lukyalo lusufu. Nali sisobola yingizaawo kawunga. Awo era tekayingira waawo. Naye Musumba kati okukakkana yasula oba teyasula?
Musuma nze sina wensula. Bwacha tawu ya munju yali munju ya. Business mwensula. Kaduka. Saluni. Saluni. Musula yeni ate yekimugano okusulawo. Why? Oh why? Eri business. Eri business. Kati byakomaawo. Tebyakomaawo. Byeyongerayo. Yatandika n'atandika. Koza. Mu saluni awo. Mbitani mbiraba. Cyani. Lengera nno nasajja gamba omusumba bamutuuse. Musumba yagala ebyononese. Yamanyi. Wanji. Yali waliyo omulyango. Yali amanyi ki? Nti eri waliyo omulyango. Nebugate eri. Okugenda wa? Mu kisenge. Yali amanyi nti waliyo ekisenge. Osimbula emboozi. Awo ndabawo. Aha. Musumba. Wanji. Samukkiriza. N'agenda. Tiwamukkiriza yange. Musumba. Wanji. N'angamba nkomawo olweggulo. N'agamba nti akomawo olweggulo. Saawa 3. Nange mulinda. Oba oli awo. Gagguse. Ku ssaawa 3. Z'olaga omulungi. Aha. Musumba. Wanji. Watugamba tulumbe barracks. Kati oyinza obutalumba barracks awo. Sha! Oba oliko n'ekikyamu. Kyukira muno mugambe nti musumba okumanya ayagala ebyononese. Kati oyo ayinza n'omuwa essaawa 2 namba. Otyo? Musumba n'otugamba. Ku ssaawa 3. Nembagamba. N'otugamba. Ti kyonna ekirijja. Lumba balasi. Nekyagala ebintu. Kirigenda n'ekyo. Wanji? Kirigwa eddalu. Nange ne ŋŋamba. Nti kyonna ekirijja. Ne kijja gy'oli. Kijja kutamiira. Kigwa eddalu. Kiwunge. Ekirungo. Otyo simbula emboozi. Musumba nange ne ŋŋamba. Sijja kulemera bintu. Kankireke kigwe eddalu. Ebintu twabiremera. Ebintu wabireka na. Saabiremera. Ŋŋamba kankireke kigwe eddalu. N'okisuula eddalu. Fumita emboozi. Fumita emboozi. Ono omwana omuwala amazeemu ag'ekikazi. Otyo? Musumba. Wanji. Wekyamala. Kigamba ŋŋenda. Ayikira ekyo. Otyo? Konze kankwerekereko. Tinedda kibeera walako. Nekiŋŋamba abasajja bajja kutwala. Onomperekera. Kitandise okutamiira. Nkiraba awo. Otyo? Musumba. Wanji. Nange saali mubi. Nga nkireka kigenda. Nga kigenda. Nga nzire wange nga neebaka. Ejjo nga kyaŋŋamba ejjo ne kiŋŋamba nti ku Lwokuna nteekwa okukomawo. Naye saakirabye. Tikyazze. Ne ŋŋamba yadde sirina ssente zonna zenfunyeewo. Kuba nakola wiiki ngimazeeko nga sikola. Ne nkolayo jjo Lwokuna. Leero ne ŋŋamba. Kaŋŋende. Ŋŋenda nkigendera ewaayiga. Kankiddireyokko. Naye kati Musumba. Wanji. Gaye oli mulungi. Dayiro. Naye nsaba abeere mu layini. Kyaŋŋamba luli kyandaba n'empeta kwolwo. Kiŋŋamba owaaye ng'oyina empeta konze owaaye beera ku mulamwa. N'okigamba beera ku mulamwa. Va ku byokulaba empeta. Kola ogwakuleese. N'akola ogwamuleese. Naye bannange. Owaaye.
kyukira muno mugambe Stand there and tell him or nti her, yigali n'abalokole for sure the born again is of oba abajjawa. Where does he get him? Kati oyagala kikomewo mu layini, You want him to come back in the line? oyagala kibeere mu layini. You want him to be in the line? kibeere mu layini oba kirinayo obulala obuwalawala jagala kibuveeko. Genda okitamiize mu linnya Go lya and make Yesu. him drunk in Jesus' name. Ekirungo Yesu kakwongeremu The ekirungo Lord add you the space. kitamiirye ddala mu linnya lya My Yesu. name Jesus. God bless you. Kama kwenye omukisa. Ebisigadde birekere Leave the Mukama, rest to the Lord. tofaayo. Don't mind. Buli muwala Every girl na buli mukazi and every lady asabire waayiga. and fellowship from Iga. Yes. Katonda The Lord. njagala akwongeremu I ekirungo. want the Lord to spice you. Buli anajja gy'oli And aganyabo, that whoever comes to you, aganyabo agenda he will kutamiira, never go away, just get drunk. agenda kubungamunga He yenna, is drunk and then agenda kukyankalana. he will be confused. Ate ebibyo tebabiriira bwereere, And they don't eat your things. balina They okubisasulira. must pay your things. Aganyabo olikeka I n'amutanda, swear if someone tempers, ye n'alowooza nti azze and kulya say, come duke. and say, I've come today Aganyabo for sure. eyiyo tebagiryako They gumu. don't eat your thing for nothing. Emmere eyiyo Your food, tebagiryako they gumu. don't just attempt to eat it for nothing. Anaagiryako n'ekyajja Whoever kujja decides to yeeyongeze, come, you must ne come luli back. yeeyongeze, And another ne time. luli yeeyongeze. And many times as you can. Balina They ogyeyongezanga. must consume it for many times. Aganyabo For sure, I'm swearing. ndayira mmange I Elizabeth swear. ayeba asula bali erubaka, ndayira kitange yebase magombe. swear. Aganyabo eyiyo Your tebagenda kiryangako They should mulundi not be gumu. eaten for one time. Sure. Yes. Oba ofumba biki ebyo? Which kind of food could you prepare? Say what? Tebagisimba mu busimbi They faako don't ne just badduka. place the Ah, fork ah. and they stop there. No. Eyiyo erina okulibwa It must be Mande, eaten from Monday, Lwakubiri, Tuesday, Lwakusatu, Wednesday, Lwakuna, Thursday, Lwakutaano, and Friday, Lwamukaaga. Saturday. Eyiyo And balina Your okirya. food must be consumed every day. Sure. Hey, hey. Si kugiryako mulundi gumu. Not just empty for one time. Sure. Hey, hey. Mulundi gumu. Only one time. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? baŋŋamba mujja wa jjajja wange. Tosubwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro